waliwo video gyendabye nga Shalom ng'ovuma Jenkins. Nabyo omuntu alina ekibobe ng'ali mu kuvuma Sunday Nation. Soko jjanjaba ekibobe. Genda ofune lumaama jjanjaba ekibobe. Genda ofune lumaama oba engabo ya Kabaka bijjanjaba ekibobe. Sijja kudda muntu alina sukali yazimba makulu nga tayambala ngato. Sijja kuwa maanyi. Sijja kudda muntu. Please. Kutegeera nolaba omuntu munene alinga kutya yenswa olw'okwambulira akamotoka ayogera ebitajjaka nolaba abogera kaluba mu Sunday Nation soko jjanjaba ekibobe. Nze nina siga kudda muntu alina kibobe bulwadde agenda afune lumaama jjanjaba ekibobe. Omuti agenda lumaama mujjanjaba ekibobe. Kansabe abantu bakuntagingira ate bataginye ne Kasuku ne Jenkins anaabasobodde. Shalom ogyeko ng'omuntu muguwa ddalo ng'oba tategeera oba nga musiru ddala tebavuma muntu bulwadde, tebalangira muntu bulwadde, tebasekerera muntu afiiriddwa oba afudde, tebavuma muntu bulwadde. Buno obulwadde buno obukya buziba oyinza okuvuma oli sukaali. Do you know how diabetes is deadly? Oyinza okera okumakya n'omuvuma sukaali. Do you know how those people battle those diseases? Do you know what they go through? Novaayo ku media n'okyogera buli omu ategeere gundi yalwala kino. You people, media bamazeemu nnyo. Oyinza omuvuma sukaali munnange kumakya kansa n'ekukwata. I'm not a prophet of doom. Era sikikwagaliza, but I'm giving you an example. Eyinza okukwata mukazi wo. Obwo bulwadde tewali abwagala mu maka ge. You can diss yourselves at any cost, which is okay. But mubeeko ebintu bye mutwogera. Muli basajja. Mwerengera mukirako. Oh my God. Nzi we nakulira nali manyi getting friends like abalenzi kyakabi man like no bango ine byama byo tebabyogera, no bango falling out with them. There are these people who would keep quiet, there are these people who would protect you, these are people banga bachawaganye, they keep quiet. But banange mwe balenzi mwe nga mutulaze mbuno waliwo abakazi abatuufu abasinga abasajja obusajja. Mutulaze muno okubayita abalenzi doesn't mean that really you men. Muli bakazi bati mwambadde ki? Mpale. Every day nemwevuma gundi ayogera kino. Oh my God. Munonya like see. But I was disappointed in you, Shalom. You went to school. You have bachelors. Like really? No yimuka nolangira omuntu obwadde. And you think that is an achievement? Ekyo kikufuula wakabi. Tewali wakabi wekikufuula man. Kikufuula kulaba muntu nga abantu abamu munyuma nga musirise. We mu opening emimu okwogera. Munaga obusiro obungi bwe muyina. Shalom ate weefuula nnyo wakabi. Weefuula nnyo wakabi Shalom. You give yourself importance but you don't want people to talk about you. You don't want anyone to mention about your name. Wano go wasinga okwogera ku family ya Elishama ne weefula spokesperson wa Seta High. Nga abantu bafiiruddwa bali mbulumi. Novaayo ne evidence. Yes sir. You don't know what people are going through. They lost their own child. You're not employed in that school. Novaayo ne evidence. Yes sir. And you are nailing the family. Ngojikube misumali. Admits the pain they had at that time. Shalom, kamenyu yayimba. Obuzibu bwali bwa nduulu, bayinza okuba nga bakukubira enduulu. But one day, tolowooza mbuno oli wakabi, ojja kugwa ku muntu alina law. Ajja kukugyamu ebyo ebinnyo. I'm telling you. It's too much. Check the way you talk. Kati wetu watu ina abazadde baffe nga balina zisukali bakozi. And you make such statement. You're giving people stigma.
And Kasuku, you a father. Oli taata. Waliwo ebintu by'otolina nakukkiriza ku pano ng'otuddewo. Bana abavubuka bakola kwagala kutandika kola naawe watandika ne ba Jenkins. They should give those guys respect. They should. Bagamba who is a true friend mukwano gwo yaani. Mukwano gwo ya defending erinnya lyo nga toliiwo. Ne bakwogerako ekibiina agamba please stop. You can't talk about my friend like that. N'otula ku pano ne bavuma mukwano gwo ne weekwasa essimu. That's not cool. It's not cool for God's sake. What if you're the one? Would you feel okay? Mwemikwana bagala okwefuula neutral. Nze soogera. Bwe boogera ku gundi soogera. That's not cool. Choose a side. Even if you don't choose a side, be principled. You may not choose a side. You may be my friend. Yamma mikwano gyabwe but bagambe nze wemba ndi ku pano naawe. Katwogere ekiba kituleese but tetugenda kwogera ku my friends. Ne bavuma Jenkins ng'otudde. Niwetika kusimu for God sake olinga amuvuma ku bulwadde. Wandi mugambye no Shalom. Don't go there. Ensi ng'eba mazeemu nnyo. Content ng'eba mazeemu nnyo. Mukyalina obuntu mmwe. Bagamba ow'omutwe omunene. Ejjinja terimuyitako. Sometimes Junior ayogera ebintu bye tugamba ebyo bya Junior. But now I can understand. Nokera ku machango oli mukwano gwa tata Junior. Ne mukola wamu. Natuke kyana gamba ne wemba nga nfudde nkulekedde omwana wange. It means yakuteeka mu bigere bya taata. Ate gwa muntu kati oli bw'aba akutudde nga taata mbuno gwe mukuzawo. Ne bajja ne bamuvumira ku pano, ne bamuvuma ng'otudde, ne bamuvuma ng'otudde, ne bamuvuma ng'otudde. It's like you supporting it, man. There is the way how Junior was giving you respect as a father, by the way, to some extent. But a father who doesn't protect her own kid also is worth not being a father. Nedda mukwano. You're neutral, but be principled. I'm not saying chawagundi agala gundi, but be principled. Why do you sit with people ne bavuma chalibo ng'otudde? Mukwano gw'omuntu ye muntu alwanirira erinnya lye nga taliwo, so manya ki gw'olwanirira gaba chaliwo. Anyway. Ennaku zino abasajja mutulaze mbuno namwe maama abakazi ddala babasinga. The way how boys dormitory came here. But n'owulira nga ebibavaamu Mukama Katonda wange. Singa mwagiyitira ddala girls dormitory ne tukitegeera buno muli bakazi just mwambala mpale. Mulimba namwe mukyuseemu. It's too much. You nagging. You are nagging. Ango omusajja akugambye wansuulirako ku baana bano nga batono ogenda nga ndi yala. Kati naye akulaba nti goli opportunity kyoko oyagala kwenjoyinga ky'otaamuyambako kukola. By all means ajja kuggalira akajji mu ngeri ye. Ekirala obujja nze nkitegera buluma. Naye ne musemateeka w'eggwanga tewaliwo teeka ligamba nti bwe wasaba awula ajja kuganza obusobozi bwange mbuyina mbalina wamu. Fifi. Atakusobola omukazi kiveemu. Kankuwa example. Ojjukira process by process. Kati case oyo oli kuwawala waliwo mubaka wa parliament. Yazala abaana mu muwala omuwala yadaganda ne mugamba tosooka mawulire tuogere nenjogera n'omusajja nanga Fifi. Conditions zange ziri nti mbalabirira nze mbalina bw'aba yagala basome bw'aba tayagala agende mawulire era sijja balabirira. Ate nga be banja bwe mulaba basiba amatayi. Banji n'okuba bakubaabo. Tewali na tteeka likugamba nti olw'okuba nkuzaddemu kati ofuse buvunanyizibwa bwange. Bwange olaba ne ku mwana bakugamba tekirina we kyawandiikibwa nti gwe olina omuwa buli kimutaata. Tewali. Buno buvunanyizibwa bwe mwetikka ababiri. Tobalaba nze ngambye abantu abaana okuba demandinga nze nange nsobolera ddala obba bange era ndi ready tuba bangi. Bw'abanga omukazi agamba wetumala obba bange tetudda mugobagana na skin gwa fees na mmere. Ninga Sezala wakuba Sezala simtege naye ninga amanyi twali tunyweddeko ffenna eyo mu binywero si mupya. Kuba sagadde kyo si mupya but njagala mugamba njagala mugamba nti ne muwala we okugenda okwagala alien skin ayina omanya nti ne muwala we tanya oguteese kubanga n'omuntu ayagala alien skin ayina obakuda nti kaliba nze namutumudde mu kifuba yenna ajjudde ettatu omuwala alien skin se yamutuusako yo kaliba. Kati balina kutuula wansi bakkaanye. It's the only solution. Ate okukkaanya nze would advise omukazi asabe bamuweka capital. Kyokka kimala. Nze kati kankubulire case. Ne bwana banga asigadde mu bulamu bwa alien skin tagenda bubeera mu ngatunula bwatyo ng'omwozeeko.
takitegeera ffe twamaliriza alien skin kati wali nsenene amatala gayita mpite kugaye ffe twamaliriza tugenda kuyingira mu competition n'oli omukazi gwe nalaba fabaduga baba kumwa buli dakiika oli omweru abeeru batuvume nchane gulabo bolaba oli mudugavu osibuuse olina okubanga naye weeteeka ku level asobola okukompiti kubanga ye ng'omuwala ayagala alien skin kati akikolerere yeeteeke mu ka level nze anyway simanyi kikyate yeeteeke mu ka level nkubuulira naye bwana agenda kuba abamukumamu omuliro nti yes abana nze abaana nange ndi redo bamu bangizaako ekyo kyo sikulimba njagenda ngamba omukabira nkubuulire tubamuwe oba muwaamu n'abawulira enzitowa kubanga level kwakuumidde abaana be bwe babakuwa bakumenya okitegeera babamuwaamu n'abawulira enzitowa nti bamuwe temusika muguwa twalita munnaku bbiri taata agenda kubeera mu mawulire mukamera ngagamba abaana bafe enjala aga katonda muggulu ayina funa passport agenda akolera afunemu akakapito ajja akole business agambe alien skin omanyi abaana baweerere mu holiday ng'obampaamu kuba obusobozi ajja kuba abulina ate omusajja gw'olabisiza mawulire tasigala kyekimu process twamaliriza tumututteeyo yagenda eyo era eyo UAE gyali naye we twagenda mu by'amateeka omukulu yagamba asobola emitwalo 11 buli mwezi mama bwaba takola era bajja mubuuza ogenda babeezaawo otya ekyokusatu alien skin agenda kuganze famire yange okubeera ewamu yonna obusobozi bwange bwebwo wali wasula enjala awo nti tewali wembasobolera wabatwala sibasobola mu alien skin gwalina teguli simuteeketeeke nti mulamuzi agenda kubuuza oyingiza mmeka omwezi asobola okusalira tekiriiwo ajja kugamba nsobola kuwa 2,000 buli mwezi ogenda kugaanirawo ye kyasobola mu krisimansi wetukolera zino ennaku endala tebabivulu ogenda mukola ki tewali obuzibuina nti ne bwetwaligambye nti alien skin tukugoba mu nnyumba lekamu omukyala asigalemu ennyumba ya bupangisa era omukyala tasobola gisigala singa ebadde nzimba we twaliyimiridde nti ssebo alien skin jjamu jiini zo ne dread yogenda tasobola ogwo musana tegugenda ennyumba ya bupangisa ina mu kooti kati omuntu eyabaze guno omuzannyo yagubaze bubi yabalidde bubi omukazi aguba n'enkookinga gye bamukookinza okwogera omanyi nze ndabye bakuba 221 ojjoka abe ebiri fresh kati noleko omukazi n'abeera mu bukube emyaka egyo gyonna ng'azaala abaana mwe bantu mwe mulina abatemu ababadde bakimanyi nti omukazi bamukuba emyaka egyo gyonna mwetaaga kusiba emyaka gyonna laavu eruma siganye naye badde kati bw'abanga laavu ye muluma nze gemuwadde ge matuufu asabe ka kapito yeeyongereko agende mu layini y'okukompiitinga kubanga waali takompiitinga teri agambayo nze nkubuuli goli mujja bazaalamu omwana gwe eyakazaala anti fa abaddugavu mukugambye enkya neggulo tuvumwa kati ate oli mujja we mweru kati yesaawa ye ku buddugavu agatteko akasente atandika okwekolera alinyise level ate tebamu byonna byayogera omusajja omukazi ayagala omusajja ne batuteeka mu nnyumba ffenna bajja ne bajja gwe ekintu ekyo kitegeera obwo bujja bwe bumuluma mukwanze ekinnuma abaana be bagenda omalirira nga babonaabona mu guno omuzannyo abantu abalala kye babuusa amaaso abaana be bagenda omalirira nga bababonyeeza nti kuba kati muteekawo embeera ajja kukkiriza alien wa kibbuli nze nkuwulire alien nze mputu gy'alina alinga nzi singa era yali yeddirako besi twaligenze ku DNA etuninga tata wange oba yayiteera nze nkubuulira ye muntu gw'oteekako embeera nakkiriza ejje nti kaleka ejje okitegeera naye gwe abanga alabirira abaana nkubuulira kasirye mu byaddala abasajja e Uganda tebaagala buvunaanyizibwa bannange ne betulaba abalina ebifo ebitegereka nze simanyi kintu kiri mu buvunaanyizibwa lwaki abantu bakidduka sikitegeerera ddala naye bw'abanga akkiriza alabirira abaana be abaweerera then obujja buno bukole naye jjamu abaana ku bbula ly'abasajja abayira obusobozi nga balina ne ssente abatakkiriza alabirira abaana nga balina n'obusobozi bangi n'obuvunaanyizibwa ng'akkiriza alabirira abaana abaweerera abakola ki balabika bulungi ate muleeta drama omuteekeko ekibuli ate omwetamise okitegeera gwe abaana b'oliko kubanga nkubuulire nze bwe ntunulirayo omuwala mpozi nga mu firimu bamugambye alabike nga atalina ng'alina tasobola kulabirira abaana basatu bangi ku muntu nga takola bannange olaba obeera okola naye omwana n'omuwulira nga kagumba ka kyennyanja kali mu bulago ng'okola naye kati ono nga takola kasirye kigenda kumumenya abaana agenda malira mama abo mwennyini yejjusa lwaki abatadde mu drama kuba ne taata we wenna mutunuulidde byasiba bikutuka byasiba ne biragala ne kaakati fifi newsroom yammwe yo esigala wa kubanga
amazima gali nti kati bw'oba otunuulira facts zonna nga bwe zitambula n'otunuulira ne society nga bwe etambula n'otafayo wadde okukolako ka due diligence okukakasa nti nayo no story gyaleese intuufu kyekisooka ekyokubiri abaana bo bali mu mbeera ki ekyokusatu history ye eriki gwe n'obuukira bubuukizi story n'ogireeta ate nga eri one sided baseless eri one sided eri awo mwe kibaleka abafifi nga mmwe ba professional journalist be twekakasa mu ggwanga lino anti mainstream yagwa kino njogedde emirundi gyonna mainstream ye Uganda yafa n'omusika n'agwa eddalu kati ekola bintu bya bino ebya digital bye bikolebwa nti omwana olufuna story ye ku digital eri uncensored ye ng'aleetayo ki mboozi ye mainstream yo nayo kati ebuuka kutapinga mu numbers yagwa negwa yafa teriddangulu kubanga tolina bw'ŋŋamba nti nno chief editor akiriza ebintu ebimu okugenda just like that kubanga eno story eyo TV abaana wetaaga obalabe omukyala yali baletedde ku baana bafaanana kale mu bikefeesi z'abaana mu zibraling naye abantu babalabe right nti bingi bye baaleseeyo ku lw'ensonga tebayagadde kwekooya bakiyisiza mu lujja kati ate oyogera ku mainstream nane bajja gamba nti mbalungi bagwa kiba kyongera kunyweza credibility yaabo nga gye badde basigaze nti ni oba kwongera kugiwewula of course kyongera kugiwewula wawe bagamba nti nno talabirira baana kati singa asituka n'abatwala mu kkooti aweerera abaana be ayina risiti z'amasomero abaana be yabeera nabo tekuli wadde ayina olubale n'asituka n'agamba njagala media house ene kakase eddala sirabirira baana ntya egenda kugamba ki bino ezo stories bakola ziri baseless ezo okugoba mwana ku fees tekitegeeza nti tolabirira mwana njagala wano ali wano kubali wano wabe watu gamba nti munnange ye bamwagala nnyo tebamugoba ku fees okukugoba fees tekitegeeza nti tolabirira mwana kasiri ate naawe nedda tokola statement omuzadde olaba atunda kagoye n'asasulayo ekitundu sunajja ne yeegayirira sente zisobola okubulamu ne bakugoba fees tekitegeeza nti omuzadde takulabirira bannange nedda media house ezo mainstream zagwa nga bwokiwulira era olunaku welulikya ne tufuna organized digital family zigenda n'obulango bugenda baggwako olunaku ne lukya Uganda negetinga modernized bulungi nga buli muntu wa wansi asobola okuaccessinga internet biki ezo media house ezo zigenda kufa kuba omuntu ajja kwa buli kintu akifunira ku simu ye nga teyeetaga ka TV kati ate ku simu kubeereka abakkiriza oteekamu amaanyi g'okugenda deepa ne bafuna story ng'eri credible enough ng'ezitoba ne bagenda ogireeta ogi ng'ekola sense kubanga ne mwennyini victim agenda kujja ku media akugambe nti nze ebintu seeko kati ebimu ndaba birabe ABCD ate nga baba media n'okuba essimu y'oyo omuntu tebasobola gikuba bayikubira ne bagi afuna essimu y'omuntu gy'akuba nga teyitamu naga twamukubidde nga tayitamu naye nga teyagikubye ayinza n'okuba oluusi nga tagirina kuba oyinza omugaa kale bw'oba wagikuba ne bw'aba agirina bw'oba wagikuba kale eri namba ki kati kankubulye ne bw'aba agirina nze sibirangako victim nga ne email bagirina nje simu bwe bateriiko nfunira ku email so ebintu ebimu nkugamba stories za media oli agamba naffe tulina okutapinga mu numbers katugende tunaawoza amadda zo media zetulina era ali enisikini bwe yayingira mu kikomero ekyo yabagamba maama wange mutwala kuba ngudde mu lukwe olw'okwagala okukola ki okundabisa era n'awuza maama we nti maama ebbanga lye naakakolerako liyinza okuba nga ttini naye olowooza sisobola kufunira w'osobola kubeera okitegeera story nga baagala gikola nga bw'olabye eno eyaki nga bw'olabye eno eya maama w'abaana be nga bwe baagala ogikuukinga we batyo nti omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga bwe muli mu kuwaana talabirira maama we yamusuula mu kyalo eyo yakola biki na biki naye ng'eyali amuggyeyo mu kyalo yali omuntu eyajja n'atuuka okwagala okulabika nga kyali waali eri mu kaseera awo ne bazubako ne bazubye ne bamala ne bakola ki ne baawukana ekyo bwe kyagaana ng'era bw'akyogedde bamaliriza mu kaseera katini ayawukana ne Fake Gaza bakwata emmotoka gye yali ng'avuga kuba yali ya mu kyalo oyo bagiwa Fake Gaza bazimbireko sitole nti ate emmotoka yali ali eri sikini yali ya Fake Gaza byonna byakwagala kumulabisa nti emmotoka bulijjo gyabeewaanirako nti ye nayo tebangako yiye baali bagimuwaddemu buwi era okuba yali agimuwaddemuko bwe yanyize n'agimuggyako n'agiwa Gaza okitegeera ebintu byonna bibadde nga bikola ki bibadde nga bibeerawo ngenda sooka ndeke Isaac Keiza akolere analysis ku story yono omukyala ebadde etambula tujja kweyongera okwogera ebintu bingi mu maaso awo kuba nzitukira nabagambako wano nti kyemwalaba ekyatuuka kwali enisikini eyiganga emisana si kyekyali kisoose ekyo kyalinga kyamukaaga oba kyamusanvu oba kyamunaana ali enisikini okulumba ewuwe n'amayinja kyakabeerawo emirundi ng'egi
ate nga n'abakikola bamanyiddwa naye lwakwati si muntu wakujja mu media kaabo kyova waffe tumulaba nga alina abantu abamu baasabula tumuleka n'ogamba oyo oli justified okumusabula oyo olina ensonga lwaki okumusabula kubanga baddeyo ne bamukyonkereza ate ne badda mu media ne bakola ki ne bakaabo kitegeera Kawalya bino ebintu tubimanyi and how we play along with everything naye one ebikolwa byonna tewali akufenna akkiriza na kyakuvoola mukyalo oba maama w'abaana naye era tewali bwe baakiwandiika nti omusajja ajja kulabirira 100 ku 100 tekiriiwo mweyagala byammwe mukumala okweyagala whatever the result is eba yammwe babiri so olaba ng'omuntu yenna ajjeeyo omutwe mu kamera teba just a story era saagala alien skin akirabe on the surface size kumuwolereza manya abannayuganda bo balowooza kimu bibiri oba owolereza no bantu balina okukkiriza alien skin n'akalulu kamu ate n'okuba nti talonda yes but they shouldn't go extra miles okunyigiriza omusajja ayina flaws ze naye ayina n'abamuyimiriddeko nga babaawo because of him so story eyo ab'amawulire nina eddoboozi lye nawuliddemu lyemmanya nti kati kano kabadi kano kintu kyabwe balina engeri gye bakikuuke ng'oli olabye sezaala w'omuntu ajja n'ayogera mu kamera mbadde sirabangako kati nze onsinga omanya omuyimbi oyo oli olabye ku mbaga ye nedda alien tawasangako nga ffenna era bwe tudde yes akyagezesa bufumu kati suubirayo emboozi ezifaanana bwe zityo nnyingi nnyo kubanga tawasangako nti omukyala wange ye gundi era okuva ne lwaleero paka wavu we buli twawula oba kufa yes naye nze njagadde kulaga the side effect of omukyala oyo okujjawa nze emboozi zonna nazikola oyo omukyala okubonaabona kwe kwatandise okuva lwe yakkiriza bamu recording okuba yakkiriza bamu recording yes alien skin tasobola kuddamu wadde okumwagala so okwebaka bati okumwagala okwebaka kya bulijjo kubanga omuntu yenna alina status buli lw'omukuba n'omubashi nga mu kataleke mwajja 10 oba ozanya nansawo ye kati omuwala ekyamanyi kyasobola okukola funa passport genda mu buwalabu naye nze we nasomye body language be bawala baffe ababulijjo ab'emakindye bangu nnyo okukozesa omuwala yenna okujja mu mawulire nti alabise taata w'omwana it is the first mistake you can ever do to yourself and to your kids n'abaana gy'obazadde basenga ne bajjajja ne ku kijja tebali baagala kubanga families ntono nnyo mu Uganda ezirina abantu abavaayo ne bajjayo omutwe kati gwoyinza oba oyagadde kukozesa lukujjukujju ndabye kakiripo musajja muno wakugambira nti banzibako maama wange okuva gye bamujja ate kitegeeza bingi nnyo byomba temulaba kubanga abawagizi baffe kkiriza balaba kungulu but what happens behind abasinga tebakimanyi